of the interview. Eyali adumira ebikwekweto bya poliisi mu Kampala n'emiriraano Sam Omala yeekubidde enduulu eri bambega ba poliisi ku bantu abaagala okumutta olw'okubalemesa omuliro. Omala agamba nti mu Oktoba omwaka ogwedde waliwo bannayuganda abanyagulula bakama b'Abachina weetiiya ebbiri ne bazitunda kyokka yawandiikira yali akulira bambega ba poliisi Grace Akulo era ne batandika okukwata abaali bateeberezebwa okubba weetiiye okuli Ivan Mirimu ne John Bosco Kavuma. Najoyininga kampuni y'Abachina bwenkolera nga general manager. Kati kampuni eyo omukubo bamubba yategekana babbi nga bategekana nti bawatwalire excavator ne bulldozer e Rwanda. Kati babbi abo ebintu ebyo bagipakira Masaka. Kati mu kifo ky'okugenda Rwanda via Mutukula bakoba U-turn ne bakomawo wano mu Uganda ne baguza bannayuganda babiri ebintu ebyo. Ripoota eyo bwe yantuukako mu mwezi gwa 10 mwaka guli oguwedde wa 2021 nawandikira Sabakesi wa police gye bayita director of CID ayingire mu nsonga ezo, nsonga ne ziyingirwamu lwaki tebatwala Kavuma mu kooti. Agamba nti okuddamu okukwata Kavuma n'okuzuula weetiiye we wamuzaalidde ebizibu nga mbega ba poliisi bennyini bakolagana n'abamenyi b'amateeka okumugulako emisango omuli egy'okuwamba Kavuma ne banne okutulugunya n'okutunza Kavuma ku mudumu gw'emmondo. Jojozo wano ku mwezi gwa 3 katulaba baluwa mboyituyita mbo Kavuma atuvunana omubbi eyandibadde mu kooti nga Kavuma atuvunana mbo twamukidnappinga twamuwambye ne tumutulugunya ne tumutunza motoka ye muki Mugane point egu. Agamba nti bino olwabalukawo yawandiikira omuduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola okumuyamba ku basirikale abakolagana n'abamenyi b'amateeka naye kati wayise omwezi mulamba tafunye kuyambibwa. Yankubira simo nga ngamba lete $5 bavire mu kubo bafune excavator yavwe. Omala era ategeeza nti ensonga ze bwe zibeera tezikoleddwako agenda kuva mu ggwanga agenda afuna obubudamu nti tajja kulinda kutemulwa nga mikwano gy'abamu bwe bazze bakolebwa. Kiba kinnemye wakiri ngenda mu exile nengamba ensi eyo nti kubeera mu nsi yange nnemye lwanguzi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.